abakyala bawooma kusinziira ku tribe yaabwe tekisoboka kuveeko abakyala benyini batugamba nti ffenna ffe bamu lwakuba nti jasitwongera mu bisoko tebabeeranko be bamu eri bano abakyala bano abava eno embalala abamanyi abo abo ate bo tebawoomerako ddala bano ab'embalala munaasonyiwa bagenzi banje kasooka embeetondere ab'embalala banaye munaasonyiwa abaana b'embalala temuwooma lwaki omukazi ajja kumukuyita ennyo okuba oba niagamba nti ffe twagala nnyo amazzi anti kasabaziba te omusajja agala amazzi biki kati bo bakisussa sigeera amazzi amangi obanga awuga kugamba omuntu waba n'amazzi amangi atuuka nga mugaziiko gamba nga osegeera nga akulebera oba onfuna abasoga ate muna abasoga nakalera ndowooza oba nga basatu nakalera nga basatu lwakuba abasoga bo kye balina bwe yasoga baagala ebibiina by'obwegasi nze nawasaako omusoga nentuuka temu nga ntambula nga asula ku yaka zena nga nkoze nti nzigweddewo mbagamba zenja kikiwaba kiwalwala ne mbagamba nedda nti kibuzibu ki ne mbaga nti nayo omukyala eka nti iye kikiwawasaba wa bbeeyi nnyo ti okola nnyo ne mbaga nti ekyamazima omwana wabula gyali naye musoga nti ntegedde musoga abo tebakkuta abo kati tebakkuta mmere lwaki togigula mu bungi nedda tebakkuta mukiri ndaga kadi ate kati beesobola bonga buti tribe yaabwe bo babeesobola babeera beesobola nti kati abami babeera balwala akasagazi abasobola kati bo babeera balwala pasikala musimanyi kubera bonna batambulira middo okategedde abakyala abasoga baba balwala ki pasikalamu abasajja babeera bakasagazi Lubalusewa TV mazima ku mazima. Matuga Estates Properties natera tukutuusizaako plots ku bei rahisi ddala, ku bei rahisi ddala okuviira ddala ku miliyoni 4. Matuga kasaalirwe tulina estate yaffe empya gye tuguddewo ya miliyoni 4 futi 25 kwana ziri kumpi n'ekkubo access road weziri, so osobola okujja n'okukulambuza n'osobola okubanga weewangulira plots zino futi 25 kwana ku miliyoni 4. Tulina ne estate yaffe nayo ng'eri Matuga kasaalirwe eno nga futi 25 kwana ya miliyoni 6, wabula ng'eno eri ku kkubo ddala, evira ddala ku kkubo ddala erive Matuga okudde kasaalirwe, so nayo mugyeeyune tubeere nga tugibatuusaako. Tusazeewo okubawa ofa eno olw'omwaka omupya ogutandika ne tugamba katubayiwemu ate ebipya ku bei rahisi futi 25 kwana tulinayo ey'emiliyoni 4 ne tubeerawo ne futi 25 kwana ey'emiliyoni 6 kisinziira wawo oyagadde na buwanvu ki bwoba oyagala. Tulina ne estate yaffe empya eri Matuga Sanga nga wakava mu tawuni y'Essanga ng'odde Gombe ku luguudo oluva Matuga okudde Semuto, eno kumpi eri ku kkubaawo mita nga 2 byokka okuva ku kkubo futi 5 ku 100 ya miliyoni 27. Eno ya kyapa olumala okusasula ogenda n'ekyapa kyo mu ngalo, so mutwe bino tubeere nga tubatuusaako ebyakabi ffe ba Matuga Estates Properties. Lubalusewa TV mazima ku mazima. Okay, tukwebaza gwe wenna akyatwekumidde ku Lubalusewa TV. Tukwebaza mwaka ensusu yonna gy'osinziira okubanga otugoberera ku YouTube, Facebook, saako ne TikTok. Ajesa mulge manya program bino badde obimanyi neba eguse akaseera kano kennyini onakwayo ne muganda wange agenda kubatu w'emboozi ziri ennyuvu kamala tube tubulanganya akabanga ne mukama atukwasaganyiriza tubanga ate tukwatagana bulungi nnyo obutagambika. Moshi Media bateekamu ensimbi ono nga bakola kuba bifaananyi, video coverage, branding, oyina ekirabo oyagala ki branding okiwa omwagalwawo wekwate Moshi Media. Mwabagenda mu 2026 Kalulu osobola kubanga okosa Moshi Media ku bipande ng'ebyo kube kifaananyi ekirungi nga n'omulonzi bwakutunulako agawe waawo ono gwe nyina okubanga ate nkwasaganyiza ddala. Enamba ez'essimu ojja kubozisangawo. Naga Lubalusewa TV tukolagana n'aba directors bokka okusobola okuba ate nga tubaweereza obulungi obutagambika. Sunset Junior Schools banono nga balina branches 3 Matuga, Kawanda, Kawempe batukira basobola okubanga bakubangulira omwana obulungi obutagambika. Sunset tulina
ebintu ebyenjawulo byetwayongedde mu kusoma kw'omwana twatandise music abaana bagenda kuba bakuba jazz bayiga guitar keyboard so abazadde tujja basaba mutandika okugula ku bivuga ebyo waka nti omwana bw'ava eno ng'amaze okipracticinga ate bw'atuukawo just anazaako bunaza so bukisanyisa okulana te ku Lusewa TV nango basanga naye ekigambo kyekyogedde ssebo walyongedde n'okittaanyaamuko mukolagana ba director bokka ate ba managers ngamba bwe tuba tulanga enamba zetuteekawo ku screen ba director omukubya direct nakutegedde waliwo omuntu ng'ali eyo ng'ajja kuyita ate muono agasente bagenda bazongerako mpola okubya director sunset n'omugandi omanyi njagala fubasale n'agikutuusaako ate ezo kyemumanyiiko amanyi abantu bwekiri bwekasomugano nti munenze gundi nti nkutegedde nti munaye omwana njasobola ne nti muleeta asome bwekiri kyalisa okulaba buuza kuba tulaba tuba ate nga tweyongera okay abala tulaba ku Lusewa TV twongera babuuzaako tibanne mugamba mutya sabbe long time cipher we ati tuba tugenze ko Jamaica nti kadde kaseera kawanvu nga tetwerabako kituufu ekitegeera kuba naliko wanene mabega kaawo naye kati finally nkomyewo nga bulijjo MC King Zenja King Feed Mike yarata bana mi come back yard right abasajja bali eyo mu comment naga bannaye Zenja emboozi ye ngati yagitumalirayo wali eri ne bagamba tujja kumuzza tusobola okubate nga tukikwasaganya bulungi nnyo muzuri sana kyoyina omanya emboozi mbana nnyingi kati no kati seba nerya kojja balimpa JBT seba abantu kati bampita kojja Zenja wuyo gomeza kyenkoze gwe okulungamya abaana ennaku zino abaana abo bwala n'abalenzi abaana gwe ennaku zino aleka nina ekintu kye nnazudde aje bw'obanga tonyumirwanga ku bulamu ojja oli mukwano gwa mukazi wo dindamu bw'obanga tonyumirwanga ku bulamu nga nkola ntya gwe ddya mukwano gwa mukazi wo bino bye byekyaza bana ngenda kulako ku mukyala Zenja biki bambi mukwano gwange nnyo okitegera my long time friend kubanga tukyasoma okitegera obatekamu oluzunguzungu kati bwajja gwokololi nakalyaba nakalya basatu nga mikwano gya mukazi wange negwe bali abaana balina laavu gye batuwa oba bira bagala kutubba ku mikwano gyabwe ze nakalya abo walaaba kati olwo omutwala wa sha mama roji bakola zabwerere bakola sebefe ebisanyukirwamu ezo gundi ezo guest house ngogambe waliwo ekiwa bato kwatibwa musoji nogandi mukyala wange bwana akimanyi mukusooka zaali zinkwata lusegere zagwako nekasanna lyako nengamba bana bwe bati ensonga bwe bati ubazikwasaganya kati nno senga wuyera yabadde akwetedde akoko nekino ekiwala mujje mu kimpi nkiraba wane okiraba nno wentambula bana nekikwatako mala mmyuka maaso kita munnange amaaso gasoka kubyoka nga sinajja biyengeyenge tetwawukana didako ebyengeyenge byebiliwa ebyengeyenge bino nga amaaso gamyuse nga ganyiika doyagala kaaba ate kati ebyo ebiddugavu ebyo biraba ebyo biba birina laavu ebyo ebikazi nga biddugavu ebyo ebiddugavu ebyo anti bano abeeru baga nti ndaba yanjagala nekiri kirina keya kikufaako bulungi nnyo kiganna omusajja ono kiba nakyo tekyagala kkuta ate kati kikutaani anaakiwasa abakazi abo bwe batyo nabo abaddugavu era abalungi nga beeraga se nga beeraga bebali anti kati bano ba planned kids bakulidde eri mu maka g'abagagga biki story abanneegu ya ssente wakaweeziri naye waliwo bano kati abo bafumba era kati obangu yaga omukazi anafumba wife material okosa bano bakaddugala bafumbye dda kati bana abasigadde bano basireya basongola enjala just kutambulako naye kugendako ku kiringa kulya ku ssente kukwayipinga wali eri nagante waze n'ekintu babeerawo just for sexual intercourse naye nga si kyamanyi mbu kumutwala wakambu afumbe biki ate bino bidduka obadde okyaŋŋamba wali omuntu yenna nga tanyumirwangako mukyala wo bw'akyaza mukwano gwe gwe gwolina okukwana omutandika otya aba batuwa respect abo kituufu kati osogana ne mukyala wo tugeze kati mugenzeko auto kati nga wetuli waneeno ne mukyala mugenzeko auto nagaba nena mukwano gwange bambi ndudde mulaba kyokati yaŋŋamba nti abeera side zeno tugeze nti kati tuli wano tugeze nga ku summit ti yaŋŋamba nti abeera side zeno mukitoneeka mukubira akole ki ajjeko waneeno bambi njagala mulabako kati agenda okujja bwati ekinungula nawe masavu tuuka noga nti oba napapira ki okuwasa okulanga asinga owuwo kankuveeko ebyano bibeera eri
era kati wano omukyala asooka n'agenda eri mbwagenze simafuna simayagundi simati bane kama okuvaako waneno emanju biki tedi musajja ali kulimba nti mukazi we asooka kuleeta mukwano gwe omusajja n'ataako kagambo kaayogera omukazi bwagenda bwati kushotuko nga n'otokota ogamba oti ampozi yeggwani nze Rachel banne omukyala wange bujjo bambi akunyumyako yanga nti mwasomako nti banne twasomako naye biki nti dina kwali mufumbo lwaki no just njaga kumanya kuba I want to make you my friend manya abantu nga bakwana oluzungu luvaayo manjaga kufula mukwano gwange ne katukoze tutya just kati already kati mukyala wo she's my friend era kati of course kati we are friends nti njaga enkolagana yaffe ngeri wakati wange naawe okitegeera ngakiriza naye era osobola kubuuza ati noti naye olinayo omwana ati ninayo omwana ati taata omwana bwe ati tonyumiza mbw eyo abasajja munene temulina amagezi munna mweba muntu ate lwaki omwana ali myaka nge ali myaka 6 ne taata omwana teyefiirayo tawe era kati aweesirikire omwana asomerawa yasomera ku Sunset nti yisha director Sunset mumanyi kyali wange kati rujjo kola kati osaswa sende mmeka nti 800 tinina kutyako 400 saakala mukazi wange amanye kiri wakati wange na ata omukazi obomulese okategedde baagala bongererako tingena kutyako 200 nawe noboonoonya ki kumubikula sikati kulaba how sweet she is okitegeera kakati oyo kadi womugwako bwotyo oyinza okuwoomerwa oyo nembwa ne yesigama ennyama esooka kya byonna naye kenyini alwana nnyo akusigaze okitegeera kwalaba oyina mwakasi ate ekirala kwaga nti yeyo laavu enyuma tayagala kwejjayo nnyo mukwano gwe mutegeera ajja muloga okategedde era newakuba akasimu era gwe omugati manyi nze nakodi yange gye nkozesa kasooka esimu nenga nti wanjika bulaza manya ndiwako omukyala waali lidako kodi yo omukazi yenna kasita kkubira muba mwayogera dda nti bwe ngamba wanjika bulaza omanyawo nti ndi waka kati awo bigabo biba bitono weebale nnyo nti kale tujja kwegako enkya ssaawa program tugikola enkya ssaawa 3 awo kale bro kale noono waaba ali wano afuuse bro kakitegeeza ono waaba ali wano tamanya naani gwe mbadde njogera naye nyina mukwano gwange yaŋŋamba nti ye bw'aba asevinga ba girlfriend ku ssimu bwayinza oteekako ow'obutimba mukati omukazi essimu bwevuga ye mwenyini yagikulira nti ow'obutimba wuno yakkubira kumbe mukazi okitegeera ebyo tubikolanga nange nabikolanga emabegakaawo naye bifo nga saataaka mbiko ate nze nno nalinga musiru kati natuukako nenkwanako bajowani 4 nga bona baita bajowani bonna nga be bajowani nga benzi kati waliwo jowani namukwanira ku gundi kati okumpi ne bali abeera bali basiikawo embizzi jowani kati nga namuteekako jowani pig kati olwomula ate ye namukwanira ku mufu bino tugera ku mufu simanya buddawo kiro tugenza okusuza abafiirwa okitegeera tugenza okukungubaga ye wamuteekakani namuteekako jowani ku mufu okitegeera owokusatu yali akola ku gundi ku petrol station ku mafuta endekako jowani fuel okitegeera yali akola ku mafuta omulala ali wa woteeri mubenkwano temula mbambizi ow'embizi nakwanayo omu ate yali tagirya jasikale yali neighbor wa mbizi okitegeera mu Lujamaika tugamba neighbor upon hog mu Lujamaika tugamba neighbor upon hog neighbor w'embizi embizi mu Lujamaika tugiyita hog tetugiyita pig okategedde ekirala ina akantu kano kotera okukosambu simanyi nemusabula nembwa neyesigama ennyama embwa lwaki eba yesigama ennyama embwa wetuukira okwesigamira ennyama kiba kigiyitiridde kukitegeeza eridde nebwegera nedda wali netunuulira ntunuulire kwesigama ennyama kati rero abakyala mugwe kimanyi nti omusajja asookuya n'omukyala n'amala ebbanga omukyala tatuukanko ku ntikko tekisubuka nawe kati nze abakyala nze bentera okutagaliramu ebiseera ebisinga bonna abakyala bwe batuuzizaako ku ntikko abasinga kiza naawe olina bootatuuza kati nze ndi mugezi omukazi kasa mulya neŋŋamba nti omukazi ono nga abuzeemu obumanga muga nti omanyi bebi nti eddako waggulu aba neze sijja so muga nti yaggweddako waggulu omukazi kasaddako waggulu kati gwe gyolaba gye yeetwala gy'omutwala kasobola nti ono yekkatako nnyo ayagala nnyo munda kitegeeza amalira munda ng'omuwanika otya amagulu ng'okalakata oyo nga nembwa yeesigama ennyama kati aba takunyiga
aba kunyiga naye kakati gwe kyoyagala kimu ti njagala mutuuke wali eri wennyini nnyini waayagala ate kati olaba oli ate ng'agira ng'omugale oyo wakungulu era ng'osaako mpolampola ku mumwa ne lwaki munjogeza ebigambo bino ne tokatemamu producer ako tokatemamu abaana balina okuyiga ebintu bino mbale okay ongeje gy'otambula bakuyita kkojja abantu banyonnyole bulungi zenje abantu abamu bamenyogo kutuuka ku ntikko abantu abasinga tebakimanyi kiki okutuuka ku ntikko ye muntu wa having a sex n'aluuka nawulira nga awoomeddwa ng'era amaze nga tekyalina kyayagala nga n'omukolako takyayagala nga n'omukolako nti bannaye ndeka nga kusindika busindisa eri ekyeza omukazi bw'omukwatako n'aba nga akyayagala omanya tolina kyewakoze okutuuka ku ntikko kiragisa luutu nga mmeka kandi n'ebiseera ebisinga ne luutu emu emutuusaayo tikisubuka gwe kasoba nga gwe kennyinnyini nga wekakasa omuggo gwa musa okitegeera jukira abakyala ntubatuusa batya ku ntikko omukyala tova buvi eri omugwire omulundi gumu soka mukwata mpolampola n'omuwaka romansi biki ebyo n'obisobola n'okola otya gwemanyi nga ndi mu mukwano weyaziba teziriiko ekiza omuntu aba mu mukwano abazulu newunyiza n'obwongo bwo kati nze nkubulya ebigambo bino wammanga nagayi gwe nali manja emitwalo 6 nga ndi mwavu naye nga emitwalo 6 gye gigenda okunnunula nasulanga mu nyumba emitwalo egyo nga landi odi amanja emyezi 3 emitwalo 9 kali oli nali mubanja emitwalo 6 oba onfuna kyokka ndwawo omulaba naye yagala nakuba essimu nga ndi muli munda era olwatuwakona nga nti unaatanjagaza ki essimu nenjiteeka mu gundi mu mute nenjizeeri landi odi akubanja landi odi amanja lwakuba olina omukyala kale oli akusasula atakukubira akusasule tewabifaako sabifaako lwansonga omukyala yali mupya mukwanidde ebbanga nfunye chance azze okumulya ate gwe nkubira simamu ogenda kunsasula jukira ono mupya simulyanga kujukira ntagazze okumala ebbanga buli kasanga nti bane mwana gwe kikulu sifuna budde sikulu mbeera bize ku mirimu tebanzikiza bosi kuvayo biki kale olunaku lwe yafuna chance najja bw'atyo nga nti nkuwulire nti ngenda kweddakiika 50 abakazi bagabana eddakiika ndaba nnono bafumbo nno batya nozigaba zinjira tonima abafumbo benda abafumbo bendera ddala nabo abakyala abafumbo ate benda misana omufumbo omugezi ayenda misana wano kumakya kutta akaveera agenda kugula bintu sima ngenda kugula nnyanya ngenda kugula matoke ga myera biki kyokaasa okwendera nga agenze kugula nnyanya ate akumafumbe kankuveeko ate kati fenno kati nno tulina n'akakodyo ogana n'omuga nti yabbe biki ekyo agati ngano okujja nesaagala kulwayo ono mulese eno njagala ti nkole ki musangeyo nti ogenda kugula kina kindi ngenda kugula ennyaanya butungulu kacumbali green pepper n'obimugulira n'abisangawo kale awo tagenda mu katale obudde bwe yandigenze eri gwe obumala olya okategedde ako mwekalakata okumala ebbanga nga n'omwami tamanyi nako yawozaale ekiri eno kikiwujjadde ate kyekimu n'abaami era abagezigezi benda ku makya ate kati omusajja agenda n'avuga emmotoka ye ng'agenze ku mulimu lwesegera nga yina eri ka pikini mamademu naga nti omanyi bebi nti ngenda kuyitirawo 10 na mmeka bakayita batya pikini mamademu okega naga nti ngenda yita ku saa 12 naye bayisaawo emu ngenda bba nsimbula okukola ki ogenda ku mulimu najja eno n'akalakata bibye n'amaana avuga emmotoka ye n'akola ki n'azaala eyo abaana waweerera eri omukyala nga ne banne taata gundi nga mwezi nti ani omusajja owange wanayingira ssaawa ezo kumbe nti tumulabye waliwo akazi kakwana mumwaga kuleeta buleesi bigambo tutabula mula omusajja nga empangadde n'ebbanga ddene yanyanjula mu bakadde bange nze siwulyanga nako yadde banne mujje wano ebigambo byammwe omukazi akuwakanya buli we mukubira abeera ku mulimu nti mukubira olabe era oluba omukubirawo nti bebi ndi mukuvuga ngenda ku ofiisi banire ng'oluddewo okutuuka nti motoka badde yabisa omupiira obwedda ndi wali ku galagi kaale ndowooza mulaba saagana bimugako nti waliwo baŋŋaye sima munumba okola obwenzi mamu musajja wanyiigira musajja munne tebakyalabika abategeera okategedde akantu ako nkutegedde obwenzi obuti obutambula ate teri kintu kiri expensive nga bwenzi gwete kimenti obwenzi bwebuyimirizawo ekonomi ye Uganda oyogera mazima ekonomi ye Uganda ebitundu nga 20 ku buli 100 bwenzi butya gwa document nno omuntu wazimba ziroji afuna abakozi abanalabira bano nga bakeyateeka afuna abagenda okwoza amasuuka
afuna bano ba market abagenda okulanga gundi eyo oba cottages ngezo guest house ngezo azikubira akalango okitegeera kanate kamone class tibana ab'omutwalo kubeka era ababoda era bote basukka mutwalo ibolo ne bajanga nga yega iraga tibane mumpakali kalumu kange mukamanyi kali akatali mugundi akatali mu masuka nze sisula ebyange mubimanyi kujja kulyanga ngenda ninamu akasanvu nti nedda ssebo twagala mutwalo ababoda abayira ne bulumu bwabwe bamanyi kakati okumanyanga ababoda kanze no waboda gwe mmanyi oli yali yegattanga buli kasende kafuna ko nandoza akateka mu kwegatta nga ina ne rumu gye bali bamuwanga ne wabatalina bamuwola neddo mumule kajja kusasula oyo waawano okategedde oyo waawano yajja kusasula era nange waliwo time natuuka ebiseera ebyo sibino biseera biri ebyeddako kati nabeeranga nno ebiwala bye nalinga njagala bigaba ne mujangu wakonda nti singira mu nyumba z'abavubuka ne bajja kundaba maama munne bajja mugamba ndengera kati gwe nesirwaza nempasa kati mba nakawasa wentu wakata weeks 2 buli gwe nali ngambe ko naleko sanya mpazi wangamba obeerawa njega kujjako uwo kulabako simuleeteyo nenayo gwe nawasizza nabaliranga mugundi mulooje mu high school kati aleje nazze wala tojja sobolayo sinza ate kutambuza niyo manyi tugenda ngamba olwa bakyala batagira mulooje nje bali bangi kani abu bagalaki yenga agamba omuntu ala waka nochaga no muntu alese wako kimanye naga kujja kusiba mu kakala wakati oyinayo bikina kikasasanga yo obutamutamu simanya bino bichi story bino bidishi onaganga ganti wiki ejja njaga kujja nera kulabako olujja yona akasoke mulimu engozi nga 3 ngajeroza yozo obugoyego ya wategeka nyumba ajjamu nakasende ko alabo ebitambala nga ayitawo nabigula usanga abisebisa okuno gati nno omukazi wachimati enakuza akazi bebefumbiza kisoboka na oba tonna mujja nawo bwe yaba yeresedde kasatuuka ewonga alaba obunna mirembe weebuli obulabirizi tasobola kuzeguka ne bw'oba asanze flat screen ekomeri bweti entebe kadi ennaku zokka tulina zino ze ero entebe ero ekitanda wali 6x6 olina ka wardrobe wali eri wano sideboard bunene sideboard wene bafu zine nene weebale nnyo natuuka lingalawo nene kashuraka kana katulako engatto oli muyonjo muzibu kapeti yakyoya omukazi ne shulaka ajegomba kankuveeko ano obengo ina buno bugundi babuita pant peg obongo wanisa ko zi box azo ne gayinga muyonjo banasajja benjagala abakazi be baka nkai muyonjo nyumba yonna ewunya bulungi ewunya akawo ekiro kajoka kimusigazaawo akazingari bafuka ngo ina ne gasi kuuka osanga tafuta kufumbidde spe producer ajina gasi kuuka tasobola kuba nayo okay abale balo basawa TV tubebaza mwena jamusinzira okubanga mutulaba program bino baddo bimayi tulina ezenja maneki sajja amanyoro Jamaica baba zenja yo era okulaba abantu numuyite watu musango bupalipali mu nsiko kiki kibeeri ebisiri bisinga ebisiri ebisinga abantu abo babera bafunyemu entegeeragana tunkubuulire nti ekyamazima akasande ke twatutte mu loogi mbadde njagala kakati babikola no basingo mother nindako oli asobola okubeera naga nti sente tuzi savings twalitutte mu loogi kalinga mugena genda mu nsiko naye kati ebyo obigamba bano abakyala abo abalina ebizibu ebingi togera biga buno busire yakaga ani ngani gwolira mu nsiko shia nino okena bonus za class look at me ngani gwo neba sawo mu nsiko niyo omukyala sengo mother ina abana be 3 ye mama ye tata omugati munne roji tubadugana mu ya mitwale 3 kali mbadde nte esatu gino nje kuwe gikubeeremu atecha tugenda wali enkwawule tomuongerayo era omwocho kakadugana mu kakati mbadde ndakuwayo wanene ekiwaya kati kanga teko njini mitwale jalo je mitwale emeka mulojo badogana juwe 3 ate ye wano mwewaya kyeki kyenagenti obwenzi bwa bbeeyi kati kyokola omuganga ngenda kuwa 3 n'omutwalo tugende mu nsiko gye mitwalo 4 ensonga kibabeera biza n'empale kati wafuna gineena bane ono musajja simulabanga musajja alinzisa ssente ebiti bibafumita ebiti laavu eriko ebyo towegatyangako mu nsiko maama nnyabo ogiwegatyeko mu nsiko ate wolima ati ate yo laavu yekyasinze mu nsiko mubeera mupakuka tebatusanga mu magamaga temwekkuta
buli kaso wae twesange wali kati kati mama kafula kati waliwo muti buno obw'omuyembe waliwo obw'omufene ojja kunsanga liri mu kafene kati n'omugiro n'okulu omuntu y'omwenzi aba n'amaanyi naawe gwe kibe tuno tusobola ng'oli kasajja katono naye ng'omukazi gwe bagajja nga wakiro nga wabula ntera okubalaba nga kasajja katono naye nga kayina omukazi ati okitegeera omukazi nga agenda notijjamu nkuweereko wano amanyi tomanya nagyogajja olaba dona nangu osokunyusa ati amagulu gonna galinga amakoloni no dono osoko ogweri ne webaka paka ku macha ovaga amagulu galinga amakoloni gonna galebedde gati naye amaanyi essaawa eyo gigava kubanze nali nsuddeko ku kiwala kyali nga kinene kiti kati nga enkuba yali yatonye wetugenda okwegattira ononna waatobye nemugamba manyi nti ngenda kulya mayimirira nensooka muwanika nti okugulu ngenda okulanga tekimala nenga kwata amagulu gombi ekyali awo omuzungu agamba eni kyuduleni nkoko baana alai okay tukyatambula ne programu yaffe eya bino badde obimanyi tulina Zenjaman omusajja MC ate nga atubulira ku nsonga ezitambula producer akugamba ki okay Zenja olowooza gwe ku research gy'okoze ebbanga lyonna kiki ekireetera abakyala abafumba okwenda abakyafumba ekibala kyokka ng'olaba oluusi abamu bali contented nti omusajja alina akasente abaana basomera mu masomero ga bbeeyi omukyala alina emmotoka omwami alina emmotoka bali mu geeti kikyawo ekibatera okwenda ese esinga stress z'abasajja baneeno ze bafuna ku mirimu zitya abakyala baabwe okwenda zitya omusajja abeera ku mulimu nabeera stressed nadde ebiseera ebisinga tugeze nga yeekozesa ng'alina n'abakozi bakozesa tugeze alina kampani ng'eyo kati ono omukozi ajja mu reportingira kino ono manager amuloopedde gundi supervisor aloopye kino oli aloopye kiri oba nfuna kwegamba batuuke bakolere omugagga loosi omugagga ayinza okukola loosi yabukadde nga 10 tosobola kunga nti omusajja oyo agenda kudde wakafune obudde obugenda okusetolinga ne mukyala we mu nsonga z'ebibiina by'obwegassi omusajja wanaaba yewaliriza naye mwabifuula bibiina kati naffe tulina ekibiina kyaffe nga batuyita bannamukadde ati ffe nga tuli bakulukulu mwalina ki ekibiina kyaffe batuyita bannamukadde nga bakyala tuli abakulukulu buno obwala otesibo nga batulumya emitwe nze oba tunatya ku mitwalo 10 sijja kujja kukulabako emitwalo 10 ng'oyinza okulyamu abakadde bonga 7 ogenda mutyako omutwalo agamu naye taata neeyanziza munne mukama akuddize wojjozeewo okitegeera bano basireya nayinza okugaba batonteddeko emitwalo 10 tojja kundabako ate abakadde baffe omusindikira omutwalo gumu 10 nalokafukamira banono omusajja simulabanga nakwanesere nezizijjayo aleka kadi abafuka twabakwatanga akalo bwe mutalako gumu 10 kati abagamba omuteddeko nezikola nezizijjayo kati apo balaba ffe twabakwatanga akaloma tutya kati ng'ogenda ali ku gundi ku dduuka n'osooka omugulya kilo za sukaali 2 z'omuceere 2 emiti gya sabbuuni 2 obuwunga baba n'abaana nga kasi omutwalidde ebyo byokka gwakutendereza obeera nga kabaka okitegeera era kati osooka n'obimutwalira leero ne weta wiiki n'omutwalirayo ebirala n'atuuka nakwesimu nagamba naye ojjako ddi eno omukadde mune jangu munnayo otulabeko ngayagala kuwa byalo alaba omukolera ebintu bingi batata babana be batamukoleranga gwebanga wakali abakadde nga bameka bangi nakugamba ko wano nti abakadde bandabirira mu covid si bakadde nnyo nizo go bakadde logati obanga abana abakota munange mwezukulu sibe ngamba abo nedda bino ebikyala myaka 35 anasituukayo nnyo nkoba mu 35 naye 35 seba aba agenderedde isha aba alumbaana so kozi bakulabira ne mu covid naawe nze mu covid nze salumu ako ku bwavu mu covid salumu ako ku njala eno gye mwakabiranga akawunga nze nga bakagabe nagaba akawunga eyo katande simone kuba chairman okukyalo wayina abakadde nga bameka nena mu covid tebali bangi naina abakyala bali mu 7 mu covid kale kinye bigonna kwana yaba
Asatu. Esinya bigeka wanda. Nasoka nenkwana yomu. Nenja mukubo mukiri nanyumira nanyumizaako munne. Omulabo mulenzi wange yogora bagenda ati Daira mama ennaku zino oli kubato nti munne ndi kubato nzo yo mwana ziyantuza ku ntiko nzo gwasajja njagadde nti ekiki nalongo olimba na wati natambulanga nyo mu bannalongo nalongo olimba nawe nti mama era nzo simwagala ko mukazi yenna kannego banyumirizaako najja yayagala jjaka kasadde bamugambye bituufu jukandi kati wale kinya bigonze nasulanga ku kkubo kali ngabajja beyisawo bakadde olinga je yesawo je baleko anko nti kali munne nawe je baleko kali mama oli muyonja akabalaza ko kanti munne mbadde mbale njaga kutwa ko kabalaza ko olanda avagula bintu mukatale njaga twa ko kabalaza ko nakasana ero kalaba tati wali mutawana jangu otuule olubo kutwanga kati mama disikonge kuba munde eyo yeyo mama nga wafaya kawo wakalungi oba nyingireyo ko olaba buno obuzannyo anti kumacha bakazamu repeat ate eri wafa amasanyaze gaweddeko kala kaddi kalabire oba nyingire ndabe kaza nyo ati wali mutawana kuya already byabiranga nga bichaya bikulukulu nenga birabika bulungi ate olwo buyingira okulaba akazannyo mama nadde manyi muno mwe ya nema amebugumu ofese ngama je mugundi browse yange mbuga bazijjamu orogengo kulungi nga muganti ati wali mutawana biti yakadinze namanya ngati hawo nalonga leka yamunyumiriza kaniza agenda okujja nange saba kalubirizanga wadde nze nanga bugundi wange wano obukebera omugani wakomadiwa kwekebeza nze gwola banekebeza bikinti yamala kukebera ete wali mutawana ankebera ngera nga mufumitako waneno nga wali kasana nti eyo no mulamu nga ndya esawe yenyini nga avana mukatale nkugambe nga mpane kasente ndako kalwano negunena nagati banne ekyamazima nali manyi nti no nalonga nimba nekyangamba kituufu konze nalongo ki tomumanyi simutegedde oli mukyalawo era onanyumiza nanga atuyako omusajja nakutuusa ku ntiko y'omulaba ne mama saagala abimanye kweyangamba nti omusajja amubi ate nalongo mmanyi ayina ebbuba oyo mukwano gwange naye ayina ebbuba ayinza n'okunkola ekikyamu nze tusigale wakati kati ne bano nabo wabatuusa ku ntiko toba Mr. Ntiko toba Mr. Ntiko nga gwo batuusa totubbeko abakyala kankuveeko era bamwe mubakweke wala nnyo kubanga okay Zeja tuyina gwe twali ne programu wano wenyini natugamba nti abakyala buli bweyongera okukula kati gwa obafunyeemu ku experience gye beeyongera okukula gye basinga okwagala sexy ate baba tebakuta sexy ate mbu gye basinga okukuuma weebale nnyo omukyala ng'akuzeekuzeemu buli kimu kyonna kyonna abeera akiyiseemu bikisitoola manyi buti bakwata omusajja banyoola ekiwato osanga omukyala nenanga akaddiyo akabeere kalinga lulimi lwa mbuzi konna konna tekakyaliko na nnywanto naye nga kusekera agana nakuwembejja nakuweweta nasooka akuyise nenjala mu mugongo oti akuyise enjala mu mugongo n'ogamba iya olugwengo okolaki gwengo oli mu kutwala mbi alaba amanyi gakuggwamu nabanga kutakula ati kabina nozooka owuliranga obuswandi bukomyewo neggo bali abantu ate batutegeera nnyo wano watuuka nagamba katono kati alabika anaatera okukola ki anaatera okukamula okitegeeranga dinda kusooka obenga ajjayo tuyagala omuntu obanga onaatera okumala amaanyi oba n'amaanyi adindako ngasooka ngaakwata akawero waliira kalimu otuzi ngasooka ngaakusiimula kati ng'oddamu ng'owaga buto okitegeera bana n'amanya ge batuyita bali hani abakulu abo bali bamanyiravu ate baleke naawe nanze okugabira ebyalo okimanyi nomatugono enenaiuwo nalose nga niwali wazimbyewo kalina naye nolabanga ekyamazima kyeki kye nagenda abantu babeera mu 6 weya ziba teziriiko gwe atuuka n'akuwa matuga yenna n'okulikola akuzimbisiza n'ennyumba naga nti eri kalina eri wali eri ogiraba nti nalose nga wagimaliriza yeyo kalinaayo ng'ekyamazima n'olaba kalina yiyo katuuka kati omukyala yali omukyala mukulukulu olakaye kamukalakata kalinga katakisi nga katono kati kawanvu sijja kwogera linnya akeeka kalakata omukazi kati omukazi ali alunda embizzi ze kamugaba n'embizzi zonna zonna nzikuwadde embizzi zonna nzikuwadde oba otwala eri enkulu n'abaana bayo gwamanyi enkeera omuyaye ng'agenda wali wasennyima nga gannina embizzi zange eyo ng'aleeta bagenda okugula embizzi omukazi avuga oli musiru nandi abasajja muli bazibu ng'ani awuwa embizzi ze
Inze nakanze kale ogeza n'ogikwata kagubere mu gubogeza n'ogukwatako nja kukubira enduulu nenga baadde mulavu embizi ezimu omwe namuwe embizi kale awulenjiko olugero lw'Abaganda ati omulalu wakwerawo okola ki weebale nnyo era ina zitwalira awo oba sekyo nakuba esimu naga abaaye nti mujje mukimeyo embizi zange wano zenja abakazi bano abakadde tebalemerako nga bawala bato abakadde kye nabaagalako ate naddala bano abafumbo takulemeza mukasamano nti omufuuka gwe njagala si mufumbo ate muvubuka muto n'abawala baalaba oba bamulaba bangi okisegeera sinamuwa nnyo mutima gwange kituufu ensonga ki wakusanga n'omuwala omulala tebimukwatako oyinza omusanga n'omuwala omulala nga mutuddeko samweya nga okisegeere ensenya mugyebale nti kaale munene mugyebale nti kaale okisegeera tatekawo mbeera naye omuwala amanye nti nno nti wakwanye wali ate nga naye omuliyo ajja kujja wakola olutalo okisegeera bano abakadde tobazaalangamu akadde jasi naye tulya genda mukola tulya genda mulago tuyise obuyisa gaali tubayisa mbuyisa gaali naye kati bonna bewakagala olina bokyayina kati nga boddayo agamba gwekyona mumanya bakadde tebakyawa era oddeyo kati wakwanza kati mama omaze okuzunga gyozunzeyo yonna yonna kati oleese omuyimo gwo ndowooza kati wakubya amasimu n'abadde bakusuubiza yonna bakumye kati olwonzijjukidde oleese omuyimo gwo ate nze naakola kiyinza wendi naye mama wotandeetera ebirwadde byo anedda mukwano sinza kuleetera birwadde nze naawe omumanyi biki bikizo ngenda mmala kutwala ku musayi gwe mmala kukukebeza n'omwezi kwano gati kale munne kale kansule kwano kale tetuya kwegatta naye kansule kwano kale ekiro kimu okisegeera musula weefudde mune mu kisenge togenda kugendayo weebase eno mu ntebe atandikiza mpola mpola nze nonze wandizo ne weebaka kuba munnaaye mugati munne wangambye twaga kwateka ate saagala kusemberera nti ani ndi mwannyoko yo kenyini yakutandika nakusika mu ddiiro wakana mugenze mu kisenge tebakyawa toyinaayo mukaddeyo ogwo wali oyagadde ng'ayina abaana ewaka bangi naye ng'ojja n'osulawo oba beerawo abaana yajja n'asula ewange naye waliwo time wetuka abaana tugeze kati bagenze mu bisulo biki nange waka sebo nze mbeera ogalaanya okola ewaka nze nfuuka ogalaanya nyinimu ebintu bino nja bibayigiriza mpola mpola kiri mu lulimi simanyi nange ennimi nnyingi kati oyinza okoza nga kirina kyekitegeeza oba ogalaanya gwoba weegazaanya awo nga buli kimu okitambuliddeku webale nnyo bwe tuddako eno mubawala bano abato abawala kusoomozebwa kiko bayina nti waliwo okwanyeeko olwo n'akuyisa mu buzibu bwe buti naye buti awula okusomozebwa ku balina osobola okusanga omuwala omu nga aliko abalenzi nga 20 muno mu Uganda ekyokulabyako twabeeranga mu byalo mu myaka egidda myaka nga 15 ku 2 egiyise mwabeeranga ku kyalo nga kuliko omuwala ogu olwamanyi kawala kagundi ako bakayita ndi balwanya nga muwala omu yaliko ku kyalo ngira bino sima baleese endongo mugagga aleese ne kalabikako wali mugundi mu kidaala nga lenzo nana bajja kwekubira okwo ebikonde kituufu abali bakagambyeko n'abatakagambangako buno nanga oliwo ngati akakawala nkaagala eri onoomu alina byakola n'agala n'aleeta bino n'aleeta fene n'aleeta amapeera emiyembe mapaapaali n'akawa naye nga takagambangako nti ki tinkwagala omuye n'ava eno n'ava mu kibuga nga alina akagaali ka ccenja akawa ne kagenda n'omuyayi wa ccenja kugambodi amanyi kituufu kye baagala kisegera lwa nsonga ye omuyayi wa ccenja ajja n'ateekawo layini mwana godde mu sitole ki yuga kati edda nze njukira kyali wange yakwanako sebe ekiwala eyo ng'ekiwala kirungi naye kati ng'abalenzi kwabire ku kyala abalenzi abalina akasente kaabwe bakuba bulooka eryo abamu baatemanga enku ngabeeramu n'akasente ke ngabeeramu n'ekyesatu gwe kubeera n'ekyesatu ebiseera ebyo emitwalo 3 nga ogulako eggaali gali oba yabanga yagumu 8 so olinga alinamu ekyesatu kye wali yali w'amaanyi kati n'omu yajja nga alina kaccenja ng'ambadde n'obukofiira bunene obeera obwa haafu buno obutopya obw'ekitundu omu yajjase bambadde katopya ak'ekitundu ne vesti n'akwana omukazi n'amutwala kankuveeko abantu nga bazi tuveeko
Tutuagaza ki? Simanya oyagatema program ya. Oli ne Lubalusewa TV olako naitirize Nyamande King. Zema King. No mbadde kyakumalirayo. Abola ne esingo batawana. Kyatuka nga ina abasajja balinganga 10 abiri. Nenga buli omu akola ki? Amwagala. Onamuterako omutwalo, onamuterako 2, onamuterako 3, onamuterako 6. Natuka nabera confused naga kati kubasajja wano bonna njagala ninde kaani. Kituufu. Gundi yampa sente nnyingi. Endabanga atena bulungi laavu. Ate gundi yampa sente nnyingi n'ekikulu awunya akamwa. Oshitegeera. Ze challenges zebafuna. Gundi yampa sente nnyingi n'ekikulu ayambala bubi. Teyeefaako ye ng'omuntu. Ate gundi bambi tampa sente ne kale alekera okuba nga ayina keya. Kati obangere nolanga omuwala takola kitasalawo. Oshitegeera. The challenge kadi nabo bonga bojje bafuna. Ti abasajja beera bangi. Abaliwo abamutunuulidde naye naalemu okulondamu ani gwe mba ngenda naye. Okay. Yeah. Okay. Zenja. Twaliko wano wennyini lumu n'otujjukiza n'otubuliramu nti ebisawa okubiramu endongo. Ti omugole teyakuwona. Olwaki ogankomya story y'omugole? Ne myaka gyali jadda. Omugole yali w'ebusoga eyo. Omugole yali w'ebusoga. Siddanga munaddo n'omulaba. Gwe muli gwe nasooka omulaba gwe gwasemba. N'omugole amaaso ofuna dda olutu 2-3. Speed gye muba mulikaawo n'obwangu. Kandi ate kati esinga n'okwewuunyisa kino kan kiklarifyinge bulungi. Omugole nabule nenga simanyi ndi mugole. Ndaba kiwala bakikozeeko bulungi make-up anti nga bakola buno obuviiri bwa ggeero. Kati nga asibye kati ekitambaala. Ate nga yaliwo era yanyirya ku kyalo kyonna. Kanaganga nkuba disk ekiwala banenga kintegera nkikuba ne gayo no ki. Ngokyulya kibyogera. Bavudde Kampala. No ngali wali ku DJ's box bamazadde okugulawo amazina mu butongole. Nenga ali wali eri wanetegereza bwati. So nali sibye n'obuviiri. Oli mubi. Tadde mu chain zange wali eri juga kati wali mu DJ's box wabeera obutaala bwaka yakana buti. Kisegeera gandozo no muyende n'okumulya asaaga. Ale omugole wamulya omukote gunabanga kuwedde. Namulya ku kasiki. Nga encha gwe mukolo. Ku kasiki lwe nyenyini olwakasiki. We namulya ngenda okulaba. Antumiddawo akaana akawala nti wali wakwita konzaanya ngamba ki eno nga siinawo mikwano. Teri omukyalo obwedda ayimiridde wano konze nini. Kati ngenda okulaba nga eri mugundi mubali abazina. Kiri wali ekyesigame kiti enkondo y'ekidaala. Kitudde kiti kyonna kyonna amaaso ate nange akawewo kaali gye kali. Akawewo? Suga genda n'ekirumba so nga kiwunya na bulungi kiwunya akawo tekiwunya nga bali ba mukyalo. Kingamba DJ njagala komperekerako konze okuwerekerako ewa. Komperekerako ejasi ngenda kukima eri gundi balina bye baagala bino simanya ebibbo bagenda kusiba nti mpombo. Nomugale kalinze nkufaananidde asikaali. Nedda nti ekikunze sagano bavubuka beno kale ku neefasa manyi nange eno kati ndwawo okubeera engeri embeera e Kampala kati abeno sibamanyi nnyo nomuga nti bambi kinneesize. Nekintwala mu kasiisira. Kumbe tamanyi gwe yeesiga. Kankuveeko. Ate oza yayanda ne byagenda okimayo. Yali ayagala nze. Kati yakutwala mu kasiisira? Yantwala mu kasiisira. Juga eri bazimba obusiisira bwetodde buti kano ka mwana kano ka taata simala kujja wagundi. Kano lwatuuka mu kasiisira. Ab'enganda bako n'ab'emikwano lwatuuka mu kasiisira kinga. Ekimanyi nze nno wano ngenda okusula ne mugamba okakasa. Ate nsobola okwetema sipeeyi awo agudde eri kaliri nga balina ebitanda byabwe bineeno bye basimba emiti mu ttaka ne bakubako ebigundi ne baalirira sima babita komerera katabira abimanyi kuba yabisulako. Naye ekiwanga talikuwa kwadde masipeeyi awo. Sigenzeyo hoyima. Uwa. Hoyima. Yehuwa. Ate ng'oli jinja. Nakasongola kale katikamu. Kale kangame kale. Nenkola ati ebigawo no njagala mbibikkeko. Kano kabagezi okwe bajja okukategeera kakole nanga agamu staffa. Kano lero kabagezi be bajja okukategeera. Okakana ngeze hoyima. Nenyolemu 2 sikiri munda. Ekigole. Yencha gwe mukolo. Ndidde omugole naye tukangamba naye gwenva okulya. Ngalabika we Kampala. Aleka yandoza oba yomukumperekeze. Era ndi wali ni mukabagula ndongo ngendo okulaga go bajjeyo wali eri okujali mu kidaala nenga dindako. Obwedde bebuuza kimu. Omusajja takuyiwe nengamba nalidde mugole. Nakuba endongo nenga mpuli ensonyi ku maaso. Bambi. Besegeera nengamba nyakazinga beekaza kati omusajja we agenda kumukima leero.
Chokati yasuze mu bwenzi. Nzikasa naliddeho ebyange. Sinze namukwanye. Zenja osomala wiki namba oba omwezi nga tuwegasi. Nomalako? Kati ffe tutambula tumanyi okugenda ebweru w'eggwanga. Eri tolina mukazi gw'ogenda kukwana akukkirize ng'olina ssente mmeka. Juga buli nsi erina amateeka gayo. Ogenda n'okwana n'omukazi naganze okuwa ddeeti otandika okwogera naawe $200. Wagenze kolera $10. Ndowooza okategedde. Kyekyo nagenti kaabagezi. Oba onfuna akusaba $2 bimeka? Naye gwagenze kunoonya $10 z'ogenda n'okukolerera. Ku $10 gwe kuli ne transport agenda okutransportinga okujja le Nairobi okukomyawo wano. Kitegeeza kakati awo kati olina emyezi gyo nga 2. Zonna nga z'okola ogenda kuwooli just okutandika okuwa date ndi kakati awo tutandike okunyumya naawe. Tonnalya. Ejuka gwe yakakugwirawo. Kinga kati bino kali wona kwana omuwala naga nze namba esimu ntunda nti emmeka ye5 n'okwata 5 n'ogimuwa naakwe namba y'essimu jukira oba tonnalya awo otandika butandise okitegeera tutandise kakati awo mutandise okwetextinga okugundi bu message olina omuteerako data olina omusinikira nga airtime olina omuteerako akasente kano ak'okulyako okwana bukwanyi. Wali oyagaddeko mukazi wa Kyaliwo? Nali mwagaddeko. Mukazi wa Kyaliwo ki? Wa Kyaliwo omulenzi. Wamwagala? Namwagala. Nga tokimanyi nokimanyi? Lwakwa kale byaddanga tukyasoma. Ki ekyakusikiriza? Ekyansikiriza? Twabeeranga n'ebiwala ebyo. Kati linako oyaba girlfriend aba mukyala wa Kyaliwo? Simanyi oba yabeeranga bitya. Kati nze nalyako n'abawala omu yagala nankwanira munne. Yagala mugane mwana kikwano kyekyo story kibi story. Wali omwagalako nze nti mwagadde. Namumpangira bulungi biki story. Nyamala okuli oli ate none yakwana eyampangira nene mulya. Kwega gutusaaga mu bintu ebyo kubeera awo mbu. Nze ne Kyali wange. Esayo li utwakubiranga ebidongo. Yayina ekiwala ng'ekiwala kirungi ekiwala gye kingazenja. Bamugamba ko ku Kyali wanaabeko. Nze ng'omuntu mwagala n'ekyamazima answaza kasi sinza namwanjula mu mikwano gyange bikino mugati. Ne kati ku bulungi bwo bwoliko oyo omuyeyo omwagalako ki simanyi nange lwaki namugane ka empuli omutima gumwagala mugati tofaayo kali omanyi nti ogenda kujja wakanze nkwe kasabuni kentero naabako omutwali naye anaabeko awunyeko bulungi. Wamugamba ogenda kujja waka nkwe kasabuni ke naabako okamuwa anaabe webale nnyo bwe yajja waka yawona tewamuwa sabuni namumuwa naguzeyo kagundi awo buno busabuni buno bunya akawoowo kisa nebe naali olimba ebiriwa okumuwa kasabuni wale yagamuyitira nali njagala mmulya kuba ekiwala kyali kirungi fala ali ate nno ye ekiwala waminga kimwagala nga ye yefuula owakabi ng'oli mukimu kuba esimu n'agaana okukwata amamu ekikulu naye atawanyira nga alanno lina ebbina tamanyi kikyalina ekiwala kiri banne nakiwoomera ate wamugala banne ki n'ogala nno lina ebbina era nze omulala yatuuka temu nangamba senju omanyi nti ekyamazima nkuli mpula yatandise okugwa mu mukwano naawe kyokka saagala oli amanyi ne muga tobitandika ebyaffe byali just bya kiyayiyayi bya just bujasti lwaki oba ovumavuma bbina ate kugambe ki kyekindi okumpi okay abaye balwala sawa TV omanyi kati nvuma bbina ate kati ennaku waliwo akavumo akaliko mazi buli omu gali amazi tukale nakapengepenge tekisado sima makisado nnyo k'amazi badaye okay omulala kali waliwo Kyali wange nga yatuuka ng'agenda akola ki ng'afuna yogundi safari yali muzimbi kale agenda afuna safari yalina ekikazi nga kirabika bulungi afuna safari agenda mala wikisi ennungi mmeka naye nga ekikazi buli kikuba essimu ate eri mukazi yagikwata ono ali bizo badde ogamba ki nti banne mbadde njagala tuweerezeyo ku kasente abaweereze kasente mmwe baani timunenze mukyegwe yalekewo kayigwe gwani gwe njogera naye anze nkola n'okugundi ku restaurant naye essimu agireka neno ku kyaja nga newagikuba ssaawa 5 za kiro mukazi yakola ki nekijja bamine kindoopera zinje ekyamazima munno kale gwe nga bakuloopera ngaani bandoopera lwansonga balaba nti nze oli musingako okutegeera ate nga ebisewo nga mbeera mukone ku buyambi olwo gye nagaze nja munno okimanyi tuweza kati wikisi 2 tana tuweza dda akasale muga ate atoofayo n'osooka omuwa ekyebiri nekimubeeramu ositegeera
kakati nomalo mwechebiri najja nakulopera kati mukulopera nogati kakati wano kati mfunyewo chance wano opportunity weeri osegeera era kati nga mugamo manti sende zo zinagwawo damu onkubire tulabe njabbanjiza ekire ekyokola nengenda mukubye simu nkole ki ngezeko okwogera naye aroza namukubiranga era nze nga kibebi nkiganti omanyiti ekyamazima namukubidde simu nenga takola ki nga takwata ne kyaka nti gayo alabika ndoza akola kyalaka gyagenda yafunayo omukazi ne mugamba nti wegikubako ekiro agamba atya awo n'obibijjisa wegikubako ekiro agamba atya nti wegikubako ekyomukisa omungi yali temuyinaamu mwana usegeera just bakekwana bwekwanya awo biki oba onfuna kakati nga mugati esimu ogikubako ekiro ati newegikubako ekiro tankwata wala mukazi yakwa ne muga nti kati omukazi wamala okukwata ye taddamu nakuba esimu nagamba nti baŋŋambye wabadde onjagala muneera kuba simu olumungi kuba nagifuula bize muga nti okimanyi nti wagaye alabika yawasa awo kibijjisa dda wandiyiza nno nekiddeko kakati juga kati abamu bambi mbadde nga ti obafunira gundi ose olinga jjana nga nze nja nayo olina omuwala ayagala okukola iko omulanga asookola oba ku petrol station oba kukiye bambi ng'obafunira emirimu yukira ate bisebe ngo inamu kubuyambi namu kubuyambi ate nga ne connection ziwe ziri ngakuba kasimu nti mukama wange yo ina yakalimu nti ye waliwo neno omwana obulambi yeetaaga akalimu kubanze nabakwananga ne muge ekyamazi watuga kwekwana naye nze sinze genda okukulabirira wala kankufunira omulimu gwe omukazi omugambirawo straight oba anakwata batakwata kuga nti ekyamazima kiri nti tuga kweyagala mu byakiyaayi naye nina okufunira omulimu obeere ng'okola kuba nange n'obuvunaanyizibwa obwange okitegeera olina okwepangisiriza ennyumba olina okwesibisa akaviiri era nga muga nti ngenda kufunira omulimu gujja kuwa akasente k'oyagala okitegeera naye nga gweyitawo buyisi naye kenyini obeere nga wekola ki era nga bo baga nti ekyamazima nkubuulire omusajja alinga gwe simulabanga nga bulaba kwana bwanyi kiza ate nga sinza kuwana ku byokola omategeeza okuli omuntu omwana omufunira ate omulimu kitegeeza nti ovudde mu kumuwa ekyennyanja omuwadde n'eddobo kati yeevubira esebo ndowooza ontegedde zenja ebbanga lyona lweyagadde abakyala oba bakulu oba bato tribe kiki ekyenjawulo ekiriwo mu bakyala bano according to tribes ate awondeese gwe okimanyi ezo tribe ate ndalamu ezitya abakyala bawooma kusinziira ku tribe yaabwe tekisoboka ankuveeko abakyala benyini batugamba nti ffenna ffe bamu lwakuba nti jasitwongera mu bisoko tebabeeranko be bamu eri bano abakyala bano abava eno embalala obamanyi abo abo ate bo tebawoomerako ddala bano ab'embalala munaasonyiwa bajenzi banje kasooke mbeetondere ab'embalala banaye munaasonyiwa abaana b'embalala temuwooma lwaki omukazi ajja kumukwita ennyo okuba oba niagamba nti ffe twagala nnyo amazzi anti kasabazi bate omusajja agala amazzi biki kati bo bakisussa segeera amazzi amangi obanga awuga kugamba omuntu waba n'amazzi amangi atuuka nga mugaziiko gamba nga osegeera nga akulebera oba onfuna ate kakati boka kati ekyo ne bakikosa nga teakasani nina amazzi bajja kunjagala lw'amazzi naye waliwo abakyala olwa kati abakyala bano muguni mu central wano eno tebaali woomye nnyo naye kugamba balina ebintu bye bakola n'olowooza nti awooma okitegeera kyenagambye abakyala bano abakulukulu enkwala gye batukwatamu biki sitoole okitegeera omukyala abeera nga mugazi naye nga alina empumba gyabumba watya muguga n'olabanga gwamuggyako embuzi nagamba nange onzise naye ngaagamba nti nse naalongo mulamba n'ogamba awantu wakayita abaana ababiri okitegeera kati nze kanaakano kakasooli akayiseewo olwoze musse oba onfuna kugana enoga nti bambi ndabika ndowooza n'embuzi nze njijjeeko oyinza n'embuzi ogijje kumbe yavaako dde emyaka 7 mu 10 nga tonnazaalibwa okisegeera ate kakati wagwate kati ku bano abeegundi bano kati waliwo bano ab'embaale abo balina ensajja osa balina obututu boogerayogera awo balina ebintu byebogerayogera ebitategeerekekaye n'olabanga afa olabanga eyeetuga n'omuga mukwano kikinkuveeko ate kati onveeko olagewa kugamba lwakuba olulimi lwabwe sirutegeera bulungi ate kati omukyoli omulaba omukyoli boyi naye mulalamu nabo obagenako ddala nzena akakyoli ke nalaba eyeerira ola kali kaali kalungi bakaita ka liliyani sijja keerabira liliyani tweyagana liliyani ndowooza okumanya emyezi nga 3 naye kyenabalabako balina epuba
abakyoli waba kwagala ayagala kwagala bwomu akwale kusimira sangwe namba za bwala who's this but you Muganda you are confused. Always you tell me that this is my sister. You told me that you're Muslim. But Rachel is the Muslim name. No Mugatia, you know she's no, please. Don't lie me. Don't tell me lies. Hello, my friend. If you know that you love me, you should love me alone. Oh. Hey. If I come to your home and I find any girl from there, I'll fight her. Allah. Bali bakambwe munawe. Kati ye kolati. Aliwa. Omucholi. Era twayewukana ekyanyamba yatuuka nagoba ku byogende bwe n'agenda gwe yakuyambye n'ensenguka ne bwe nali mbeera ko kati agenda ogende bweru nga nane namba z'abaneiba bonna era ng'atuuka n'abakubira hello mama Brando how are you you know I'm not in Uganda but I want to know whether Zenja's around there are there any girl enters there in his house wetegeera ko gamanga anoonyerezako buli kaseera kati wakubira kwono enkya nakubira kwoli Wesege kaliwalo n'omukyala wa Kadala yali awo ku kkubo nga munnamawulire w'essebo nga yamuwa olugambo nga yasoma journalism kankuveeko era yolugira woti nga kasalengera akola konna konna akasaze obwe kati ng'asindikira message ku WhatsApp okomyeko ezo tribe nya kakati tribe kyendala hapo zino tribe abasoga tobalimu abasoga ate munne abasoga nakalya ndowooza obanga basatu nakalya nga basatu lwakuba abasoga bo kye balina bwe yasoga baagala ebibiina by'obwegasi zina wasako omusoga nentukatemu nga ntambula ngaasula kuyaka zena nga nkoze nti nzigweddewo mbagamba Zenja kikiwaba kiwalwala nembagamba nedda nti kibuzibu ki nembaga nti nayo omukyala eka nti iye kikiwawasaba wa bbeeyi nnyo ti okola nnyo nembaga nti ekyamazima omwana wabula gyali naye musoga nti ntegedde musoga abo tebakkuta abo kati tebakkuta mmere lwaki togigula mu bungi nedda tebakkuta mukiri naga kati ate kati beesobola bonga buti tribe yaabwe bo babeesobola babeera beesobola kati abami babeera balwala akasagazi abasobola kati bo babeera balwala pasikala musimanyi kwera ono batambulira middo okategedde abakyala abasoga baba balwala ki pasikalamu abasajja babeera bakasagazi gwe omukyalo olinga okumanya nga yali mukambwemu nga osobola okuva ku macanga walidde otegeera nakwesimu ku musawo naga nti buti ogenda kujja oli emmere nemuga nti emmere ngenda kulya nti be buti oli kwonoona bwonoonyi bwa ssente okuba oti tetuzimba ennyumba yaffe tujja kusoma mu Yalandi Road komawo wako oli emmere noddeyo waka n'oli emmere nomala okulya emmere era n'akulya okitegeera novaayo oba akatambula otozze ku mulimu saa ziringa 9 nagamba oliwa nomuga nti mbadde ndi eno ku mulimu nti buti oliwo weeka nti ye buti mbadde nakye ndiikoba nti aha buti oidde nti mbaire wano nga ndikubona enkoko ziri kwerinnyira nze nekinegenege kyange kati buli ndikwenda kunkalakata n'omugamba owaayi siibula batulabawo wenyini tugyetandikira lwaki osazaamu emboozi yange okitegeera awo wenyini nga akubira esimu nga woogaana ogikwata ye kennyini ajja ne bwalaba enkoko nga zeerinnyira akubirawo essimu okitegeera nomuga ti banendaga butolina nti ubona abasaadda bagala kuti oyinza obutinkola obwenzi abasaadda badde bankwane olwokuba nti buti nze nazena ekinegenege anti ekinyegenyege bwe kita ekinegenege kyange buti nze nandikwenda kunkalakata buti okoba oti nti ate ebikisima mbu oli bizi oli ku mirimu buti ndakola obwenzi yo nomuga nedda togezaako n'okola obwenzi okitegeera naga buti ndi kujja ku mulimu nkutooleyo mbajja kunkimako sibula batulabawo gye tugyetandikira okay abalayi baffe abalubalusewa TV yamwebala okubeera banne ate mugobera lubalusewa TV bane subscribinga okitegeera nga buli akajja konna wali eri mukade okitegeera notification obyenga ozifuna buli kyetupataddeyo obeere ngaokifuna alinga kintu kyono kyakiri ku Walpating Dem Holland yamani mwebala okubeera nga mwogera lubalusewa TV bamuta Ajede Vigan Zenja one MC Kadawira big up on yourself producer afe wali okay mwebale mwenna gye musinzidde okubanga mutugobera olunaku olwaleero tubadde ne Zenja the King tujja kuba tumuzanga sobola okuba ate nga program bino badde obimanyi nobanga obitegedde olunaku olwaleero musigale mu comment section mutubulye ebiki bimwetaaga sokuba ate Zenja musobola omumuteerayo mu comment section mga nti leero ajja atubulireko ku kino omaye kati yafuuse kojja buli kimu akisobola era kyanasobola kukola naye tujja kuba tudingana ajesa mwegemanya Katabira Muhammadi abadde ate nga producer ate yabadde ku kamera olunaku olwaleero tetujja kusuka wano
twebaza ba sponsor mwena big up abankumire atakumira mpeera era koze omwezi nga 14 mwezi ogw'omukaaga tuli ku Sunset Gardens tuli mu kikadde ziri 14 ekyabakadde kiri mugwa mukaaga ya tulina Sebata Sebata Kireva je Maddox Semanda Sematimba wamu n'ekibijigiri n'ekibijigiri tekuli mukyala twesange mutwalo gumu okuyingira VIP mitwalo esatu ate tebo ya mitwalo 3 aya basi big up yourselves nja kuvaawo nga olujja maika nduyize bye bye Lubalusewa TV mazima ku mazima.